Hey, yes. Hola, por. Pasa, Kakate? Najja mu kukumbugana oyo afande ku bbanka yakibinga ekkufu okumukwata nga azze n'ejjambe yatumukutte babadde babiri tumukutte kati afande yaga esasa yadde yaligize edda yabadde angumbaga ejjambe esasa yagadde yaligize edda naali ku bbanka tilyakuttemu nze kati ze n'amaana n'alumbagana era afande kati maze okunkwata n'amutematema ewali amaka gaffe ne bampita ne baŋŋamba ababoda be bazze babiri kuba leo abajja luli nga bagala omuguza piki ne baŋŋamba jangu tukutwale bbaawo bamutemyetemye ne mbabuuza nga ye tannankubira ssimu ne baŋŋamba gwe jantugenda oleete n'engoye ne baŋŋamba nedda temuntwala sigenda genda ne baŋŋamba nja kwetwala gy'ali kuba nina essimu ye ne bandekawo n'owokubiri najja era nga njagala era akola muku nenze tuuka wano nga bba wange ali ku emergency ekyeggulo yankubidde naŋŋamba nsasudde piki nga ŋŋamba naye olwaleero ku Sande ngenda funa omusirikale asigalawo ku mulimu kubasobola vaawo nga tewali muntu
nsabewo suspend nkomewo kawungeezi ndeeta ebiwandiiko byange obitereke nasembyeyo okunona ngamba bange bamutemye amasala tofaayo abakibinga esente bakutte mutujja kufuna temye naye nange banzise musajja wange abadde ambeererawo buli mbeera. Nze mu kujja onona afande wali omuleeta mukwano gwange oli bayita twa gwe mbadde nze okukola ki okulaba ngenze otuuka mu field ng'afande bakoze eki naye atemuddwa nkutunulwa kwa afande atafunye buki bwenkanya ku bantu ababaddewo naye nsalawo nkole ki mbabuuza nti ate ono naye muki nwega muteeko nkole ki ngende naye naye ekyenjawulo kyenfunyemu nti bwe tutuuse wano ku ddwaliro tufunye obwenkanya buli muntu n'afuna obujjanjabi era ne batuleesinga bulungi. Nze wentukidde ntuuse ngo nze nsembyewo otuuka ntuuse ngo mulwadde ali awo akutte ku mutwe ng'omusaayi gumuggwamu naye mpita ababooda banne mujje bannaye tuyambe bannaye omuntu ono muntu ng'atufaako naye nga tewali n'omu akola ki nga tewali n'omu anyega ne ŋŋamba omusajja ono ne musitula ne ŋŋamba ne mupira ku kigoye wakitambaala mbika ku kiwundu ng'ekiwundu kinene n'amagumba gamunda galabika nga tewali muntu yenna bali ndyawo ng'ajjambye omwami gwe bayita Jime ntani omugenzi Polomooti nanga nti kati ekimuga musajja ono bamutu nanga nti bantu batunula butunuzi nanga nti muteke ku kitwale ki tumutwale nanga nomukwata muga nja mukwata ne musitula ne musasa ku piki jja ntumya amafuta ne tumutwala mpaka Masaka. Abankubidde ssaawa zibadde wakati wa 5-6 ne bantegeeza nti omukulu wange afunye obuzibu akubiddwa essasi naye tusaba gavumenti etuyambe tufube nga tufuna obujjanjabi batukwatizeeko kubanga embeera era nga wokimanyi embeera si nnungi. Tusaba mutwaleko ebutabika oba obutaddire ddala kubanga era ajja kwongera okutema abantu. Olusigo ebisoose kwawo ndowooza mwaka gula kaguweze waba mukyala Posiano wammanga wali yamusanga bambi aweesa omwana n'akwata ejjambiya n'asaba bw'ati omukazi n'akutama ejjambiya muyita ku mutwe yagenda muggyako ensingo kati n'avaawo n'agenda omusajja muyita Vince abataata woyo gundi Semogere yatuuka watata Semogere n'ayingira mu nnyumba apoliisi ne bagenda bamutiya gaasi ennyumba n'alemeramu n'amuvaako n'ajja kwano ku poliisi n'akola effujjo pitirivu nnyo bakola effujjo nga pitirivu nnyo ne bamugoba ako kimu bamugoba bamwaga amasasi ne bamukuba omukono n'agwa wansi kwegwa ne bamutwala mu ddwaliro. Tuli mu bweraliikirivu nnyo kitwalisabye ng'abatuuze b'emisanvu baali kutta omusajja ne bamutwala ddala n'ataddira ddala kuba yabalema abantu bokutereeza. Twalisabye gavumenti nemukwatira ddala ne bamutwala afu ne bamuteeka gy'alisobola okubeera ne tuba n'emirembe gyaffe. Batuyambako okutujjanjabira abantu abalina obukosefu ku mutwe. Omuntu baba mutadde nti atereddemu bagere okumunoonya kuba mukyekingeko batuuke mu kitundu gy'ali balabe embeera ye kubanga kati kuno omulundi gwakubiri nga omwami oyo akola ekintu kyekimu era n'olulala yagezaako era okutema omusirikale omulala. Bagezeeko abantu baba basuuse bagezeeko bakyekingako. Kibaddewo omusirikale waffe owa Kibinge Kofi oba omu ku bakuumaddembe abatuyambako okukuuma ebintu bya Kibinge afunye obuzibu walumbiddwa naye ekirungi tugezezzaako okumuddusa amangu mu ddwaliro era nebaza n'ab'ekitundu batuyambye nnyo okulaba ng'omusirikale waffe oyo tumutwala mu ddwaliro era wenjogerera kati afuna obujjanjabi era nga n'ebintu bye byonna bitwaliddwa ku poliisi bimukwatako ng'owa MAGYE. Ndowooza ebyokwerinda byaffe tebiri bubi kyenyinza okugamba abantu n'okugumya abalimi baffe ebyokwerinda byaffe biri bulungi era tuwuliziganyiza bulungi n'abatwala abakulu abo abatuwa security aba MAGYE era twogedde nabo bulungi ne bamanya n'embeera mulwadde mwali. Who is a known madman at Misanfu village came while armed with a panga
and went direct and attacked a soldier who was seated waiting for his motorcycle under repair. A soldier is badly injured. We have taken him for medical attention at Masaka Regional Referral Hospital. So we have taken him also for medical attention. Inquiries are at hand.